Hello guys, welcome back to my channel. Amanya mpitibwa Frank Lane ku Uganda mpya. Mwebale kwekumirako, mwebale kusubscribinga, musigalenga musubscribinga. Ebipya bikyajja bingi, ebyokya bikyajja maaso bikyajja. Kakati olwaliro nze n'amawulire ga Eddy Kenzo agakyakubaganya abantu emitwe mu kibuga wano Kampala oba mu Uganda essaawa zino. Amawulire abantu ge batannategeera, olwaliro njagala nga bannyonnyole bulungi musobole okuganyonyoka, musobole okugategeera. Ebyama bya Eddy Kenzo bivuddeyo, ebintu bitabukidde Eddy Kenzo, ebintu bitabuse, ebintu buli omu kati wali yeebuuza Eddy Kenzo omuntu waffe gwe tubadde twagala, Eddy Kenzo omuntu gwe tubadde twesiga, Eddy Kenzo omuntu gwe tubadde twagala ebbanga lyonna. Yakola bino, buli muntu akyebuuza mu mutima, kituufu oba si kituufu, kifu oba si kifu, kiramu oba si kiramu. Kati buli omu wali akyebuuza, naye ng'olwaleero njagala mbannyonnyole tulabe oba kituufu. Nga bw'olaba Eddy Kenzo ze zimu ku ngoye oba ekijaketi kye yali ayambadde mu vidiyo ya Semyekozo. Abasinga mwenna mumanyi Semyekozo kyeki, oba mumanyi oluyimba Semyekozo lwavaawa, oba mumanyi Eddy Kenzo yava ku ky'okuyimba oluyimba olwo. However, eyo nga tuvuddeyo, Eddy Kenzo yasobola oyimba oluyimba lwa Semyekozo n'aluta audio n'alufulumya, then n'amala n'afulumya ne vidiyo. Naye vidiyo eno ekyatwewuunyisa lwa nsonga ki? Eddy Kenzo ekijaketi kye yayambala mu vidiyo ya Semyekozo kitegeerekese era ne kimanyikibwa nti kya Illuminati, n'obubonero obuliko bwonna bulaga bwa Illuminati byonna. N'eyo emmotoka ne bw'oba ogyetegeeza n'ogiraba ennamba eziriko za Illuminati, kubanga eyo ennamba si ya wano e Uganda, tetugimanyi, era nga bwe tuba tuze mu mmotoka ezaddala ennamba eyo tetugimanyi. Ekyo nkinoonyerezaako ne tugenda okwetegereza nti emmotoka si ya buntu, si ya bulijjo, era ng'ekozesebwa abantu abatali bangu. Nga bwe mumanyi ekibiina kya Illuminati obubonero bwe kikozesa, nga bw'oba weetegereza ekijampa ekyo n'amannya agaliko biragira ddala nti Illuminati. So kati ekyebuuzibwa nti Eddy Kenzo ali mu Illuminati oba taliimu? Lwa nsonga ekyo ekijaketi tekimala kigambalibwa buli muntu, kyambalibwa abasajja bali be tumanyi nti ddala ddala basinza amasitaani, olw'ensonga olw'obubonero obuliko, era nga tumanyi abantu abamu abali mu kibiina ekyo, abantu abamu ababedde mu kibiina ekyo nga kirina n'abakulu baakyo, era nga omukulu waakyo ye musajja amanyikiddwa nga Jay-Z. Abasinga gwe mumanyi omusajja oyo muyimbi mu America, naye nga yakulira ekibiina ekyo. So tulina n'omulala gwe tumanyi Celine Dion, oyo naye y'omu ku bo, era nga balina ssente empitirivu, balina ssente empya n'enkadde, be bamu ku bali mu kibiina ekyo. Era nga bw'olaba obubonero obwo, mulimu ekibiina ekyo kirina abantu bangi, by the way kirina abantu bangi, era nga tuwulira n'abamu ku bayimbi nga bwe mumanyi Drake, Wizkid, abayimbi bangi abasuubirizibwa okuba nti bali mu kibiina ekyo. Beyonce be bamu ku bantu aboogerwako abasuubirwa okuba nga bali mu kibiina ekyo. Ekibiina ekyo si kyangu, tekimala gayingikirwamu buli omu. So ffe tugenza okyetegeeza nga tulabira ddala teri kubuusabuusa, Eddy Kenzo alabika ali mu kibiina ekyo, kubanga jaketi eyo temala gayambalwa buli muntu, era sisuubira nti nammwe bwe muba mwetegereza mwali mulabeeyo omuntu eyali ayambadde jaketi eyo. Jaketi eyo teyambalwa buli muntu, okugyambala olina okuba nga wakolamu, era nga tukikkiriza, nze nkikkiriza nti Eddy Kenzo alabika ali mu Illuminati olwa jaketi eyo. Obubonero obuliko, kuliko amaaso, kuliko pyramids, kuliko ebintu ebitategeereka abamu bye tutamanyi. Nze njogeddeko bye ndabyeko bye mmanyi bye biri ku jaketi eyo. So nga ekyo kitegeeza nti Eddy Kenzo alabika ali mu kibiina ekyo, era nga alabika aweereza, alabika asaavinga, si kubuusabuusa, kubanga ebigambo ebize bibeeramu badde mubiwulira, ebigambo ebibadde byogera ku Eddy Kenzo byonna mubadde mubiwulira. Era nga ne Sheikh Muzata ndowooza mujjukira bwe yagamba Eddy Kenzo earrings zaateeka mu matu nti alabika si muntu wa bulijjo. Era Eddy Kenzo ndowooza ensonga eyo yagiddamu n'agamba nti ye akikozesa malaasi, naye kino bwe muba mukyetegereza mulabira ddala ng'akikozesa malaasi, kubanga ne lwankubadde fashion gy'ali, ne lwankubadde bakola fashion, bakola buli kimu, eyo jaketi temala gambalibwa. Era abasinga twambadde tulabe ku fashion, tulabe ku ki, tetulabangako jaketi efaanana nga bw'etyo.
lwa nsonga eyo jacket terabibwangako era nga eyo jacket eteeberezebwa okuba nti bamukoledde enkole. Kino sikikola kulumba Eddy Kenzo wabula nkikola kwogera mazima nakiki kyendabawo. Nammwe abasinga musobola okukyerabirawo, musobola okitegeera, musobola okimanya nti eyo jacket si ya bulijjo. Jacket bamukoledde enkolere, jacket yagikola ayagala, jacket ne bagisaako obubonero obutategeerekeka. Abantu bwe batyo ebintu bye bambala era bw'oba weetegereza ne jeyizi ebintu byayambala tebikwatagana na by'abantu ba bulijjo bye bambala, wadde ba celebrity naye basigala bantu. Ebintu bye bambala tebikwatagana na bantu bye bambala aba bulijjo. Ebintu byabwe bya ngeri era we tusinziirira bategeera bali mu kibiina kiki kye bakozesa, era nga bw'oba olabye jacket eyo kyekyo kitulaze amazima, kyekyo ekibiina ekya Illuminati. Eddy Kenzo alabika mwali naye akiringiramu. So nyongera obeebaza, mwebale kubeerako. Amannya asigadde mpitibwa Frank Lwayne. Musubscribing Uganda mpya, ebipya bikyajja, musubscribing. Mbagala nnyo mu commenting, mu liking, mu sharing. I love you.